Yes, alright, wabale kubanga atera okyekomedde ku Projan Media TV nkugamba nti ekyo kola ky'amanyi kubanga omulimu gwo kubanga wekomera ku Projan Media TV ekyo kola ky'amanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Nateera katumire ku mikwano gyange mwena abali ekata abali e Saudi namwe abali Oman mwena ne tubagala nnyo nga mukiwulira. Abatenda bakusubscribinga ngamba okukona ewali akantu akakamyufu akali wansi. Please you can subscribe osobola okukakonamu ate era noba ng'okona ne kadi ne tuba nga tukwasaganya embeera nobeera nga ofuna notifications bulungi nnyo okuva no Projan Media TV. Gana amawulire agakagwawo nga tegalina kusubwa olina gasanga no ku Projan. Kakati essaawa zino wenjogerera mondeke ate embeere ngamba tuusako eggulire limaze okubanga litonya ku mmeeza zaffe za Projan Media TV. Tujjukira bulungi nnyo nti omwana wa Good Life eyatufaako ayitibwa Let Moze Radio yatufaako era yatibwa mu bbaala eritibwa Diba Entebbe. Kati nno omusango guno eno gukyali mu kkooti bakyagwozaawoza naye information eyongedde okubanga etuuka ku mmeeza zaffe za Projan Media TV nga kigambibwa nti okufa kwa Radio Moze kwalimuko n'omusirikale DPC w'Ekatwe. Okufa kwa Radio Moze nkugambye kwalimu no okufa kwe kwalimu DPC w'Ekatwe ku police DPC. Kati nno DPC koti omulamuzi amaze okuyingula ejje ligende likwate DPC ono kubanga information weba emaze okubanga elinkinga nga kigambibwa nti ono DPC w'Ekatwe yalimu yenyigira mukutta Radio Moze. Ono musajja yakuba Radio Moze agamba nti DPC w'Ekatwe yali mu lukwe. Ebyama bimaze okubanga byogerebwa mu kkooti era omulamuzi n'ayisa ekiwandiiko ekikwata DPC w'Ekatwe akwatibwe avunaanibwe oba bamusoleseyo ebibuuzo ku kufa kwa Moze oba alina kyakumanyiko bamwogerako bituufu oba si bituufu. Kalifa ku Projan Media TV tugamba nti subscribinga olikinga obeere ng'otya ofuna notifications bulungi nnyo nga bw'otuwulira naye nga kikyo ekiriwo DPC w'Ekatwe amaze okubanga agenda kukaatibwa batandika ate okumusoyasoya ku kufa kwa radio. Webale nnyo webalire ddala subscribinga likinga commentinga